biri olulala tuguse ne programu yaffe Weezule tukujjokeza nti buli lweziwera 3 ku lunaku olwokubiri mpaka 4 tuba ne programu yaffe eno Weezule. Programu Weezule tubaamu na bingi nnyo ebyokutunuulira. Tuvudde wala nga tugitunulira ku GTV yo kwe tusinzira okubanga tunoonyereza tukulambululira gumuvubuka ali eyo ayinza okubanga tonnafuna kyakkola, ayinza okubanga tonnamanya wawoogwa biki bye wandikoze okubaako ne woogwa abaffe wooli ovaawo otya okukyusa okudda ku kirala kuba omuvubuka wa mbavu nnyo, omuvubuka wa buvunaanyizibwa, omuvubuka muntu asobola okukyusa eggwanga lino mu ngeri zonna. Ayinza okuba ng'alikyusa mu bya bulimi, mu bya busuubuzi, oyinza okulikyusa mu kuba abantu emiggo ng'amaanyi go b'osazeewo gakozesa, oyinza okulikyusa mu kusima ennyumba z'abantu nga gwe ekyo ky'osazeewo okukola, naye ekivaamu oyinza okufa, okulemala, oba okugaggawala, oba okuyamba ababo n'ebintu ebirala bingi ddala. Olwaleero nno bassebo ne bannyabo wakati mu kubaaniriza n'okubanga tubeebaza okutulaba, twagala kukutegeeza nti tuli ne Councillor Faizo. Councillor Faizo ono twali tubaddeyoko naye si gwe gusoose, era olunaku olwaliro mu programu yaffe eno Weezule tusazeewo tukomewo era tuddemu tumuleete. Twagala kutunuulira ng'omukulembeze omuvubuka eyeezuula ng'ayagala okukulembera abantu, omuvubuka eyeezuula ng'ayagala okwenyigira mu byobufuzi, omuvubuka eyeezuula ng'ayagala okubeera omukulembeze. Abaffe yali badde atya? Omuvubuka ono yalitegedde atya nti nze kati okusinziira ku bino byenkola nsobola obeera omukulembeze oba sisobola kubeera mukulembeze, ndi munnabyabufuzi oba siri? Nkwaniriza mu programu Weezule. Councillor waisebo neyanzege okusookera ddala twebaza Allah jalla waala eyakyatwazisa obulamu era nitumwebaza ebyo ebirungi byonna byatuwadde, era buli omu alina kyafunye mubutuufu agambe nti alhamdulillah. Era obanga olina ekirungi gezaako kinyweza. Ekirungi okimanyira nti kirungi mutuufu nga kimaze okuvaako. Bangi kuffe, bangi mikwano gyaffe abadde ne mukyala we naye nga tamanyi nti wavaliyo, naye bw'anoba n'agenda atandika okukaaba n'akaayana n'asaba obuyambi obw'enjawulo, naye ng'ekirungi kimaze okukola ki? So gwe ali eyo gyali atulaba, gezaako okukuuma naddala omukwano, mukyala omwami wo tugezeeko okuba nga tubakuuma. Oyogedde ku ky'omukyala, osanga ekisiimula kiri wakati mu ddiiro, ebintu biri eri, ekimu kiri eno kyakiri eno, engatto ng'eri mu kitanda, omanyira nti babaddewo omugaso. Ate era ne tusaasira abo bonna bonna bafunye ebizibu nti mutuufu oba oli mulwadde olina obukosefu ku mubiri ofiiriddwa, twongere okuba nga tusaba Allah ow'ekitiibwa atunyige ebiwundu atusaasire tube nga tuyita mu bizibu eby'enjawulo. Erinnya nze Ssebayiga Faizo Kibirige, Lord Councillor wa Nakawa 3. Nina essanyu lya nsusso okuba nga ndi ku TV eno GTV okubaako ne tafaali gyengattako ku nnyaffe Uganda. Councillor ogambye oli mukulembeze Nakawa. Yesebo. Biki ebiriyo? Nakawa soka twogere ku ki? Munaye abantu b'e Nakawa mbaagala nnyo. Ate mu baagala ennyo be basinze okunjagala. Nze mu bukulembeze bwange natandika nga ndi mwana muto paka wano wendi. Naye kati mu kiseera kino nze Lord Councillor wa Nakawa 3 mu seconds nga ziizo e Nakawa wiiki nga 2 emabega twali ku musolo gwe bayita property rate. Property rate gwe musolo gw'amayumba. Era twajjawo amagoba gonna agabaddewo emabega gonna oba interest eya property rate. Olw'ensonga ebyenfuna tebibadde birungi mu ggwanga. Ekyokubiri ne tujjawo property rate ogisasula mu lockdown w'emyaka emeka? 2. Abataasasula ekyokusatu twateekawo omwezi mulamba guno ogw'omusanvu oguweddeko ogugwako leero. Abo bonna be baagerekera ng'ennyumba mutabani oyo agisulamu, ennyumba gw'ogisulamu muzikiti kyaki
ogwo omusolo toteekeddwa kubanga ogusasula era complain abantu babadde baziteekayo. N'ekirala ekisinga obulungi twayisa percentage zabadde 3 esooka kwe kubeera twateekamu 1%, nga 1% eyo omuntu agisasula ye muntu afuna ennyumba omwaka wakati w'ekikumi nusu 10 ne miliyoni 3 omwaka mu nnyumba zo ng'ozisolozaamu miliyoni 3 ojja kubanga oli ku 1%. Ekyokubiri omuntu asolooza ssente wakati w'emiliyoni 3 ne 5 twamuteeka ku 4%, ate era n'omuntu ava ku miliyoni 5 mpaka waggulu ku 10 ku 2 olwo twamuteeka ku 6%. So eyo nno yembeera gye twateekawo ku bantu baffe banfuna mpola. Ekyokubiri era ekibadde ku Sewoolo twayisiza etteeka erya outdoor advertisement, ebipande ku nguudo, naye nga twagendereddemu abasajja abagagga abo, kuba abagagga nnyo aliwo abagagga nnyo, billboard nga omwezi wekisasula miliyoni 15 mwezi, naye nga oli wakitadde ku ttaka lya KCC abadde tasasulawo. So oya billboard owa billboards twamutaddeko nga buli mwaka agenda kuba tuwa miliyoni 5 ng'omusolo. Kati emisolo signposting egyo ey'omuzikiti, ey'amasomero, eya chachi, emisolo twagiggyewo. N'ekirala twagezezaako okulaba bano banfuna mpola okulaba nga tebasoloozebwako misolo. Omusolo netuguteeka kuki ku billboards n'ebirala ebifaananako ebityo ebyo ebadde ku Sewoolo. N'ekirala ekisembayo waliwo oluguudo lwaffe olwa Old Port Bay Road oluva ku Meat Park lugenda paka Luzira, lwatandikiddwa okukola era lutambula bulungi, naye nafunyemu kaabe mu lugunya abatonotono enfuufu, naye tugenda kulaba engeri gye tuyiwamu amazzi abakolera okumpi n'ekkubo, tubeere nga tukolaki buli omu akolera mu environment nga nnungi. N'ekirala ne matiyo yennyini akola ku kkubo, ezo sente zammwe emunagayira ne babba semiti ne bakola agadibengalye, eyo sente gojja ogisasulira. So tufubeko nnyo okulaba nga tutunulira nga tulondoola ebintu ekkuba engeri gye ligenda okukola ki ligenda okukolebwamu. Eno twogere n'enguudo z'eno Kampala aliwamu ettaka naye ettaka liweddemu kiki obuzibu kibalina munda eyo? Obuzibu buli ku President Museveni. Obuzibu buli ku President Museveni. President Museveni yagenda n'asaba ennyongereza mu Parliament ne bamuwa biliyoni 12. Okyabanduza mu 12 n'alaba nti obwetaavu bw'ebinnyo buli mu kibuga n'asalawo tuwa biliyoni 6. Zaali zize ezo yakwata ku zize zamu. Si za mu nsawo teyakwata mu nsawo ze, yakwata ku ziri ze baamuwa ennyongereza mu Parliament n'akwatako biliyoni 6. Zize eza State House, embalirira ya State House. Supplementary bagimuwa naye nga si ya Kampala. Teyali ya Kampala. Naye kakati State House ne bannakampala kiriwo ekisinga obukulu. Kituufu State House be bakulira eggwanga tetunaba kigaana, naye ne bannakampala be bawa omusolo. Bwana Tenwya tuli bennyamivu n'olaba ng'ente ogijjamu amata amangi, ebidomola by'amata nga bingi ogikomamu amata, naye nga togiwa muddo, togiwa biwata. Kati ye Kampala omusolo gw'eggwanga, bajeti y'eggwanga eri 75% eva wano mu Kampala, naye ku 75% n'ogaana tugizaayo wadde 10. Ne sente ezimu ezikola kuba Jennifer Musinga akyali executive director, bakozesaako bajeti bafunako biliyoni 8 zaali za mwaka, biliyoni 8. Naye wetwogerera tuli mu 423 azisaze. Kakati bannakampala abawa omusolo oganye okubeera ng'okola ki ng'obatereeza embeera. Ffe tuvunaanyizibwako ebintu nga bina bakansala. Esookera ddala enguudo, tuvunaanyizibwako enguudo zino okubanga bakola ziri mbeera nnungi. Ekyokubiri okukola emyala. Ekyokusatu amataala g'oku nguudo. Ekyokuna kasasiro mujja mu bantu. Naye wetwogerera tebiriiwo. Kasasiro tumusasulira. Ati kyekyo bw'oba osomye etteeka ya property rate
ligamba nti omuntu asasudde property eti omusolo gunaavaamu gujja kudda gutwale kasasiro katulaba nga abasajja balyazaamaanya hati kati President Museveni tumwogerako nga tugamba tuli balyazaamaanya omusajja tumusogga egundi naye ye mulyazaamaanya omuntu akuwadde omusolo n'ogenda okola ku 75% zigala zikola mu ggwanga lyonna gwe bannakampala obaleka ne babonabona kubinya waliwo omwami profesa w'emakerere bamwita Sentongo Spire profesa yavayo n'alonkinga ebinnya mu Kampala tewali mbeera mbi bwana Kankulagi bwana Tenwya tewali mbeera mbi n'okola sente n'obeera ng'osiiba njala sente zirieko abaana bo bawe okyabano basanyuke so ebyo bye biri mu KCCA naye bannakampala mwenamba tubasaba tubeere nga tulina omutima nga ogwa profesa Sentongo tubeere nga tulaga ebikyamu ebyo binayongera ku ddoboozi yaffe kijja tuyamba kale atulaba ye kansala Faizo Sebayiga gwe tuli naye akiikirira Nakawa 3 ku lukiiko lwa KCCA tulina omuntu omutuufu kyova ensonga za Kampala tubadde tuzigenzeeko ate bwe tugenzeeyo zibadde zamwokyadda kansala naye ng'ate emutuufu w'okuzoogerako Tenwya Wasswa ge gange bassebo ne bannyabo mbeebaza nnyo nnyini ddala okulaba pulogulaamu yaffe Weezule ebeerako buli Lwakubiri ziba 3 mpaka 4 wakati mu kubeebaza twagala tuddeyo ku nsonga y'omuvubuka kansala olwaleero nayagadde nnyo omulamwa gwaffe tutambulire ku gw'omuvubuka n'ebyobufuzi omuvubuka ono tumanya ddi nti munnabyabufuzi abaffe munnabyabufuzi si ye mukulembeze tusooke tunyonyo munnabyabufuzi si mukulembeze kubanga nze ntunula yange n'endowooza yange ngamba nti munnabyabufuzi yavaamu omukulembeze oba naawe okkaanya nakyo simanyi munnabyabufuzi kati gw'oli munnabyabufuzi ndi byonna ndi byonna naye nga munnabyabufuzi n'omukulembeze byawukana era singa oteekawo okulondako ku bintu ebibiri olondako kimu ekisingako obulungi ye mukulembeze omukulembeze asinga munnabyabufuzi singa ebintu obitaddewo bibiri n'ogamba ku ebyo ebibiri londako eki munnabyabufuzi yatya munnabyabufuzi emirundi egisinga ku bannabyabufuzi abantu babamanyiiko ku 10 byayogera ebiyinza okuba ebituufu bibanga 4 waliyo ali mu bukulembeze ayogera amazima omukulembeze ayogera mazima kisoboka munnabyabufuzi munnabyabufuzi ku 10 ebituufu biba 4 enkaaga si bituufu omukulembeze ku 10 biba 10 nga bituufu era abasinga abamu abawangaziza omukyala asukka ku omu aba yeyambisa skills ebyobufuzi abamunnabyabufuzi munnabyabufuzi yafuga yakulembera omukyala asukka nga 2 2 3 4 bw'oba tulina sayansi wa byabufuzi toyinza kukulembera abakyala 2 kyendabye kirala nti ekitegeeza ebyobufuzi bino bireetedde abavubuka okulemwa okumanya we balina okugwa olw'okuba abamugamba jamu tugende tulwanirire kino tebaba batuufu omuvubuka amaliriza nga gy'alaze si gy'alina okulaga abasinga abavubuka bangi bibalemesezza okugenda mu bukulembeze abavubuka abamu abasinga bayingidde mu byobufuzi abavubuka bayingidde mu byobufuzi ne beerabira obukulembeze ng'ate bayingidde mu byobufuzi ne beerabira obukulembeze ekyokulabirako waliwo bannaffe abamu abaafuna ebifo bye baafuna ku kya chairman bakansala ku 3 bakansala ku 4 ne mu parliament we bali najja oba kusumuzo oba kwambuleera oba okyabandowooza n'afuna kaadi n'agenda mu parliament oba okyabandowooza kakati twali mu mbeera y'ebyobufuzi people power our power people power our power okyabandowooza
nga tutegeeza maanyi g'abantu at the end of the day process y'okulonda mungivuddemu mugenze kutandika okubeera nga muweereza abamu beerabidde okudda mu constituency ezakola ki abantu beetaaga service delivery ekolebwa mukulembeze kuba service delivery ebaako accountability nti mu parliament nakamalayo emyezi 6 nakamalayo omwaka naye ki kyenkoledde mu constituency yange abantu mbakoledde ki era banambuuza ki mwemba parliament akola ki ate munnabyabufuzi oyo yayondebwa ku byabufuzi ojja mulabanga ku tv ng'ayogera ne mu parliament ayogera nnyo naye eno gye bamulonda nga tomulabako si mukulembeze kivudde ku bavubuka bano abasaba bw'olya dda tuwe sente ebyo bintu ebibalansinga nze abantu tera bagamba nti ebyobufuzi mubaamu capital buli lw'obakuŋŋaanya obalabeko obeeko ky'obagamba ebyobufuzi mubaamu capital abo bakusaba sukaali nafiiriddwa nalwaziza njagala bitabo capital ino gisaamu okyabandowooza ye capital mu byobufuzi olowooza abavubuka abatannaba tekibalemesezza okubaako we batuuka omuvubuka ono avaayo ayagala okuyingirira obukulembeze si bye bibalemesezza obukulembeze n'ebyobufuzi eba talenti naye otuukayo eba talenti naye nga talenti eyo etandikira waka omwana ng'onaamumanya nti ono omuzi lwakyajja okubeera waka ojja nobalekawo abaana nga 3 gwe n'omugamba nti gwe mwana gwe siimuula wano gwe saawa wali gwe fumba emmere taata gwogaba emirimu amaama gwogaba emirimu n'ogenda mu nnimiro n'olimba bano gwe balekedde bonna nobalekera ebyokukola ogenda okukomawo ono gwagambye okwoza tayozezza gwagambye okusiimula tasiimudde eyasaaye amaze okusaawa ate najja n'asiimuula naye naloopa nti maama wavuddewo gundi yaganye okukola kino nze nkoze eki nze nkikoze ono atuukizza obuvunanyizibwa yono omwana alimu omulamu atandise okubeera ki omulamwa avudde waka azze mu ssomero atandise nasale era otandika omulaba nga ono asobola okukumakuma banne temwogera era gwe bawa abcd yakwata yasooka nayisizamu banne ng'asoma ku blackboard abamugezi bugezi si mukulembeze mumulonzi mubano akulembere banne omujje mu bano tijangu wano okole bwoti ne bano basobola obisoma ani asobola obasirisa nga boogera olonzeemu abasirise ekivaawo mulonze ageze ku level primary afuse prefect emirundi egisinga abamu babalonda bulungi babapoitinga nti gundi beera kino ng'omulabe mujagujagu asobola okusirisa banne asobola okukulopera nti ovuddewo gundi abadde ayogera muwandiise tebakyalonda tebakyakola appointment kati banoonya kalulu mwesimbawo ne munoonya akalulu n'agaba switi n'agaba biscuit ate kaakati ogaba switi awo enguzi wetandikira era nze mbadde ntya nnyo okugamba abaana ewaffe ku ssomero yange ne mbagamba mmwe saagala kulaba nga mugaba switi era ogenda okulaba nti gundi yagabye switi nti yogera ekigambo bakuwe naye nolabya ddala nti n'enguzi yenyini yagu nti yampadde switi kijja mmuwa n'ebipande kati bakuba binene ekyo kikyamu bajja kulemesa abaali okubeera nga bakola ki bajja kulemesa abaali okubeera nga beesimbawo waliwo abatalina busobozi bwa kubya bupande mbutuufu ng'alina skill ey'omulembe naye simanyi ebyo byonna byonna babikopa bya waggulu bagamba ennyonyi enkulu yeyigiza ento omwana owa pifiri akuba atya ekipande ekinene bwekiti omulala tasobola kukuba kipande abaana agenda mu bukulembeze era oyo tuba tuzimba mukulembeze oba munnabyabufuzi okulaga nti ebyobufuzi ebisinga bitandikira waka taata oli mu byobufuzi maama oli mu byobufuzi maama olina gwowagira mu byobufuzi kuba emboozi etera okuwangalira ewaka n'omwana aba awulira okyabandoozi kuba nze nalina kawala kange edda kawala kange kati kali mu P5 kakolanga wekati nze nga si FDC naye taata wakyobera bwoti yali omwana yali mu nasale bamuyita ja kisawuda naye nga ali mu top taata wakyobera bwoti okyabandooza naye environment gyawangayiramu gyalaba abantu byakola
nga naye byakola ki byagira. So ebyobufuzi ebisinga bitandika ng'omwana akyali muto. Emboozi gye banyumye waka, emboozi bweba byankulaakulana, taata nga toli mu byabufuzi n'omwana ajja kuba mu byankulaakulana. Naye taata ne maama obanga oli mu byabufuzi, omwana atandika okukoppa ebyobufuzi waka n'agenda ku ssomero n'atandika okuvuganya. Nze abaana bange basinga badde bavuganyanga mu masomero. Ng'obawa swiiti ne nga sibawa. N'olusembye we mbadde ekitali omwaka oguweddewo nasanga head boy. Second bene. Nga toliiwo. Nga siriiwo. Nga yavuganya naye ng'emboozi yonna agijjawa waka. Ate n'ekiyaba nange kennyini kuba nze nali head boy nga ni P3. Kojja wange bamuyita Agibalinda yali member parliament. Naye nga bwajja n'akyala waka mpulira banyumya ne maama naye nga banyumya byabufuzi. Okyaba ndowooza waliwo kojja wange bamuyita Uhudu Katuulamu. Waba ndowooza ne tukula nga tupiikinga nga tubeegomba okyaba ndowooza. Era ne puroguramu ez'ebyobufuzi ng'oziwuliriza. Ate bw'oziwuliriza ku leediyo n'oziraba ku TV ekiddako nga oyagala oteeke mu nkola. Bw'oteeka mu nkola ku ssomero nga bakuyita nti oli kafulu ng'ate nti oyiyayo ekirala. Ewaka w'otandikira kye bakola ewaka kyekikufuula kikyojja okubeera. Naye wakati w'obukulembeze n'ebyobufuzi, abakulembeze bano bolaba abakulembera mu kyaki, bolaba abakulembera mu mizikiti, bolaba abakulembera ttiimu z'ebyemipiira, abakulembera mu byalo. Okyaba ndowooza abo abakulembeze. Abakulembeze be bayimaamu be tulaba mu mizikiti, ba Edimansita n'abalala. Ogundi yakulira oluzzi bamulonze okulira oluzzi lwawali, gundi bamulonze okubeera nga yakulira akakiiko k'ebyenkulaakulana omukulembeze. Kati munnabyabufuzi yoono ajja akakiiko k'abavubuka neesimango w'abavubuka. Munnabyabufuzi yatandika mu ssomero nga purifekiti. N'ayogera ngenda baguya switi ngenda kujjawo bakuba embooko temujjako era nga mujjagenda nga nze nja bisasulira. Naye wembuuza accountability ng'ettaamu eggwako, ina mutabanyi wange yagamba nti emunonda ku bwa prefect nja kuteekangayo emmotoka ng'ebakime waka nebaleeta. Omwana omu primary gwa P5 onajjawa baasi etandika okusomba abaana tebajja bakubanga na leeti. Gwalina obusobozi obutakuba leeti ng'otuuse leeti. Kyovudala nagambye nti ku 100 ana biba 6 bya bulimba, ana ge mazima. Enkola ya primary eyo eyina kyezimbye. Ennaku zino oba ezimbye bigambo. Ennaku zino ebyobufuzi munnaye byajja mu gundi, byajja mu primary. Naye nze wange ku ssomero yange nabagamba saagala okulaba pate zonna pate Tuba njija mpate gundi. GTV for unity and development. Kale tukulisaayo nnyo nyini ddala atulaba ku GTV twongera nnyo nyini ddala okukwebaza. Tenwya Wasswa ge gange tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Tuli ne Councillor Faizo akikirira Nakawa 1 mu KCCA. Mukulembeze ensonga lwaki njagadde olwaleero tukwateko ku bukulembeze. Omuvubuka yezuula atya mu bukulembeze? Abaffe osobola okwawula ebyobufuzi ku by'obukulembeze. Wetuzaawo programu Weezule, nsonga yakwagala nnyo okunyiiza omuvubuka Weezule n'okuwabula mu ebyo ebirabika nga tebigenda bulungi. Nkwebaza nnyo nyini ddala okuba ng'osazeewo okulondawo GTV eya Uganda Muslim Supreme Council emu kwezi entone nnyo z'otasobola gobawo baana ng'oziraba. Sebo kansala kankuloopere nti baŋŋambye nti ne mu kkomera abantu abasibe kati balaba GTV gye bakeera okulaba n'ekiro gye balaba. Baŋŋambye kati amakomera gajagala okufa obufi. Naye n'abeeno tubategeeza nti togenda kulaba byesitaza, togenda goba mwana watudde, togenda goba mwana mu nju nti agende bweru ng'olaba biriko tebisaana. Kale tuzeeyo ewa Councillor Faizo, tugenda kubanga tweyongerayo. Tubadde tutunuulira ensonga z'otugambye ennya
ezifuula omuntu omukulembeze. Omuvubuka ayagala okubeera omukulembeze yandibadde akola ki era alabikira wa, alabika atya, yalizuuliddwa atya nti mukulembeze? Omuvubuka weezuula otya nti kati ndimu obukulembeze? Councillor, tubadde tumazeeko ensonga ya discipline zetuyita empisa, era nga kyentegedde nti omuntu atalina mpisa asobola okukola buli kimu, ate ekyo kiyinza okuba ekyobulabe. Kiba kibi nnyo era abasinga bafiira awo. Yalibadde omuvubuka omulungi naye empisa nga talina. Ekyo vudolaba n'amagye gano ba poliisi batera kutwala bampisa. Wona wona wangaye empisa kasito ebulawo gwolemeddwa. Era mu bukulembeze n'ebyobufuzi bw'obanga tolina mpisa tojja kusobola. Ebyobufuzi empisa zeetaagisa. Zeetaagisa. Ebyobufuzi kyekintu kyogenda okuzanya emyaka gyo gyonna. Nenva wano e Kampala nengende waffe e Masaka nva Buwunge e Bukoto nengenda nesimbawo ne bampaakano ng'ate sikuliddeeyo naye olw'okuba ndi munnabyabufuzi ebigambo bye ntera okukozesa wano nga naye nsobola obikozesa ne bampa akalulu era nempangula. Byakulima nguudo, nze kansala ngenda obbalimira oluguudo kilomita 2. Emirundi egisinga kasita omanye ebiruma abantu mbakolere n'oluzzi, kasita omanye ebiruma abantu n'obawa essuubi nga bakulonda. Kati mbadde nakwogerayo ensonga 2, eddiini ne disipulini. Obugumiikiriza kati obugumiikiriza kansala, obugumiikiriza buyinza okuba obubi, oyinza obutawangula. Okuuma obugumiikiriza ogerwa abalala bayitawo okuuma obugumiikiriza. Obugumiikiriza bw'oba ng'olina talenti oba ekitone ekyobugumiikiriza wallahi ensinza kukalubiriza. Nze kuba njukira bulungi waliwo kasinaali yakantuukako naye njala kwesimbawo ku bwa kansala ewaffe ku division mu 2006. Gy'oli kati? Nali ku 3 ku division enakawo naye akwesimbawo. Twali abantu 3 abaayagala ekifo ekyo. Kwaliko nze, waliwo munange bamuyitanga Kyakusuuta n'omulala bamuyitanga Mukene. Kati Mukene member parliament w'Ekiryandongo naye nga twali yagira kati member parliament munnabyabufuzi anti yegadde kulaga kakati twali twagala kuvuganya kansala eyaliko mu kiseera ekyo twali b'amaanyi nnyo ng'abavubuka 26 oliwe mugwa mulyawo ng'abantu batuwuliramu nnyo. Kakati njogera Kyakusuuta ndeka nemwegayirira naŋŋamba kale Faiza okweke naye ojja kufugayo ekiranje ekyo veewo nawe ogende ku kirala nti kale. Kati Mukene n'atugamba, Mukene n'antuukirira naye n'ansaba nemugamba nti lwaki nkulekera oba kiraba ndowooza lwaki nkulekera, nampa ensonga naŋŋamba ekisookera ddala nze namala yunivasite, ekyokubiri nyina emmotoka, ekyokusatu nyina omukazi muzungu. Nemugamba kale nkulese, yali abinsinza. Kakati netulinda avuganye n'oyo eyaliwo. Bannaaye okutuuka okugenda okwewandiisa, omusajja agendayo okwewandiisa oli yamuwa ssente nenviiramu awo naye neŋŋamba kangumiikirize nenzija 2011 neŋŋaka kibeere ekyo bakigenda kwewanza ku ballot paper nja kubaako nenvuganya nempangula akalulu. Naye mu kuwangula akalulu waliwo munnange musiraamu nange yaŋŋamba nti Faiza olinayo miliyoni 2 bakulangirire. Nali mpeddemu ng'ogula kagule, nali mpeddemu kuba nalina miliyoni ze nali nkozesezza mu kazaali 45 nga sikyalina wadde 10 ng'eziriwo nafumbye edde emmere y'abakuumi b'akalulu nga bye biriwo byokka. Sente ne balangirira eriwako 3 owokusatu honalebo bali mwezo naye nga bamubbye ku kya mmeeya. Naŋŋamba Faizo ngenda kuwa baalooya tugende mu kkooti. Ne mugamba kino kyendabyemu okulangirira owookusatu sijja kgenda mu kkooti kuba ne mu kkooti situbyayo mazima. Bali mwezo n'agenda mu kkooti n'ekalumba
yamala mu kkooti emyaka egi gyagenda okunzika omulamuzi amugamba nti akaluwayo kawangudde naye wali tiwayizayininga kubeera wali musomesa w'ekyambogo ku university ng'ate Kyambogo University yali part timer. Ffenna ne tukomawo ku gurawundi kunoonya kalulu nengumiikiriza juka 26 ngumiikiriza 2011 ngumiikiriza nzize 2016 balangiramu era waakuna okuva ku lwokusatu bali mwezi nanga nti faizo vamu byobufuzi ekyo kikirabe neŋŋamba ndidala okufana kuwona neŋŋamba ngenda kufana omuntu owezeza ogwokusatu yo si gwakuna ogwo kakati bali mwezi oyo yawangudde bamulangiridde nze gundi lyafamu zonna ziragera nawangudde naye wakuna gwe bakoze eki ate gwe balangiridde yawaayo aŋambye nawadde miliyoni 10 neŋŋamba no nengenda mu kooti nafuna kooti order nendayira bwe bugumiikiriza wafuna court order nengenda mu kooti manye mu kooti ginagifuna nengenda ku division nendayira nenja mu kansi nakawa olwo owe10 ow'obukadde bwe10 bwe yali oli yaviiramu awo kuba nomusiba nali namusiba nako nga ninganga enswere enkubeko ki kubanga nakayita mu bigezo bingi kakati mukana akasembyeyo kwekendiko kati ku 5 zaali sawa 8 nga n'okulonda kukyagenda mu maaso era nga bagamba nti faizo tugenda mubba n'okwewaana nga beewaana nenzibuka wali kololo nembaga nti bannaye muntaase munyambi bagenda kubba akalulu kange ng'olwo kololo owaabawa wana bakuye ebyokulonda baaliwo tenti zaaliwo baali bali awo kakati ogumiikiriza ne kakati wano weetuli ate bw'obanga olina okusoomooza kw'ofunye mu bulamu bwo tova mu bantu beera mu bantu oba okyabandooza n'ekisembayo ekyokuna kusoma ebyobufuzi obitegeera kusoma ebyobukulembeze obitegeera kusoma bwana Tenwya tuguze ebitabo wewe tuka mu nyumba yaffe ebitabo bikowawo ebiti tusoma nga ensi yonna yonna oyagala obeere ng'ogifukaamirira ng'ekufukaamirira ng'obitegeera ebya Amerika obimanyi ebya China obimanyi ebya Afirika ng'obimanyi abakulembeze abaddeko mu Afirika abali mu Europe abali mu nsi yonna abadde ab'amaanyi bikugasa ki bwana Tenwya obuwulira omuvubuka agenda bwana Tenwya toyinza kundeetera debate yonna gy'oba oleese wadde ya ssaawa 3 nesimalako naawe naye olw'obumanyi kuba ebyo sijja byogera nga sirina we mbisoma olina okuba nga osoma okola risaaki onoonyereza buli kimu ng'okimanyi ekyamaka ekyobufumbo ekyobuwulu ekyenfuga embi ekyenfuga ennungi ebyenfuna ebyobugagga ebyobwavu byonna nga at least omulambwa gwe baleese ogumanyi so ezo ensonga ennya zisobola okukugayidinga nezikutambuza mu nsi eno ng'oli mu byabufuzi n'obukulembeze era n'omuvubuka ng'akyali muto abeere ng'agoberera nnyo okuba n'empisa n'eddiini obugumiikiriza n'okusoma bijja muyamba okuba nga ali successful ensonga nnya empisa eddiini obugumiikiriza n'okunoonya okumanya okimanyi bungi mu busiraamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baamunyiga embirizi ikra soma nsome ki sikiraba ekyokusoma okyabandoza soma paka alo yamugenda natandika okusoma era mu bimu ebyafaayo ebya nabbi oyo ebyafa mirakoze kwe kubeera nga teyasoma ate ng'asobola okujja avaamu ekitabo nga Korani ng'asobola okubeera nga aleeta ebyafaayo ebyedda batalabako okigamba okusoma kyamaanyi nnyo naddala mu bavubuka era mu bavubuka atasomye atuuka okwesimbawo ng'empapula talina naye nga munnabyabufuzi mulungi oyinza okuba omulungi nyo ne bagamba ebikwogerako tobalabanga nze naleeta gundi ng'okoma ku ekyo naye obanga ebintu byo byonna obiyina tebansiimye tebampe n'otandika okukuba emimiro lwaki muzaddewo teyakuteekamu otandise kufuna ntondo ku bantu naye era nkubiriza abazadde tusomese abaana
ebyo byonna biva mu kusoma era nze omwana wo omwagaliza newankubadde okugenda mu byobufuzi oba okumuzimba agendeko mu bukulembeze musomese muyigirize ate mutwale mu masomero amalungi amasomero agalimu eddiini amalungi tetugasobola amasomero agalimu eddiini waliyo amasomero agalimu eddiini sebo ga UPE bwe busobozi bwo gwe tusobola kakati abasinga embeera yaffe y'ebyenfuna naye waliyo private school munaye nga za wansi naye nga abantu tebamanyi ate ne UPE naye era nazo omanya n'omutindo ne UPE esinga mu kifo ky'okutuula ewaka omwana obutasoma mutwale mu UPE emu esinga 0 oba kyabanoza tusomese nnyo abaana ebimu nze byampa amaanyi okubanga mbeera nnyo mu byobufuzi kwe kuba mu bitabo ebimu bye nasomanga nga biraga nti obusiraamu bunyigiriziddwa nnyo emyaka mingi bw'obanga oli musiraamu gubanga omusango n'oteekako enkofiira nze naye ekitalya nga nina enkofiira yange ne baŋŋamba mbadde mutega bomu lwaki abasiraamu babalowooza ku kintu kibi ng'ani agamba baisiraye basirikale basirikale abazungu bazimba mu kintu era nkubiriza nnyo abasiraamu ne TV yaffe eno ey'obusiraamu mukubirize nnyo abaana naddala abazadde tusomese abaana baffe ebirala tubyerabire ebirala tubireke tusomese abaana manyi nzoga nti erina okuvuga mu motoka ensajja so ozadde abaana feki alhamdulillah batuwa okuwasaba omukazi asukka kwomu obuzadde abaana olina abakyalo bo nga bana mu kifo ky'okuweerera abaana ogenze kugula motoka nsajja bakulebe nti oli musajja naye abaana batandika okubonaabona abasajja abamu bafuuka nga mbaata eyo engombo yakoma dda okyaba ndowooza so ku mulembe guno ogulimu gwa kusomesa tetujja kwegobako bwavu nga tetusomye tekinologiya yenna asinze okujja yenna ojja muyiga ng'oyise mu kusoma ojja kutaasa obusiraamu bwo oyagala ennyo ng'osomye ate gye bujja tekinologiya akyajja ddala so abavubuka abaagala okwetaba mu byobufuzi abaagala okubeera abakulembeze musome okusoma kulimu okusomozebwa kungi naye bw'onaaba ng'olina empisa ojja kunoonya bafanda ojja kunoonya bafanda ojja bafuna ng'olina empisa bw'onaaba olina eddiini bw'obanga ojja kufuna abagundi abafandazi bw'onaaba ng'oli mugumiikiriza ndeera omwaka n'otasoma omwaka ogujja ojja kuba okola ki osoma era mu bukulembeze obwo bwonna bw'oyitamu okusomoza kubaawo naye at the end of the day owangula bakadde baffe tubaagale abantu be tuwangala nabo tubaagale mikwano gya bazaddebo babira bazaddebo so nvubuka bw'obanga zempisa ndowooza zempisa n'obugumiikiriza n'eddiini n'okusoma omuntu ng'amaze ebyo ebina ekitegeeza nti okuyingira obukulembeze kiba kyangu bw'obanga olina ebyo ebina njogera mu kaseera kano ng'omuntu okuyingira mu bukulembeze olina okuba ng'olina influence olina okuba nga oli elected ng'olondeddwa okuyingira mu bukulembeze oba ng'oli appointed oba influence ebintu ebyo bisatu si byangu ebyo bisatu byogeddeko olwo tumaze ensonga zirenya kati tuyina influence appointment ne election yeetaaga sente kati nyingi election kansoke ku election obanga olina ebintu bina NUP tujja kuwa kaadi ya bwereere ate bw'ofuna kaadi abantu bajja kuwa akalulu nga tobawadde wadde 10 election naba tugiyiseemu appointment bakulonze okubeera ku boodi ya supreme okutuula ku boodi ya NBS eba kiki ekyabandowooza olina empisa wasoma oli mugumiikiriza bw'obanga obirina ebyo ebina onajja kusobola toyinza kuswaza abakulonze oli bwakulinnya akagero osobola omugumiikiriza oba omukuba kiko okyaba ndowooza oyo akutaddewo awaga nti newe basiriiwo
sijja kuswala era ojja kukola bulungi singa oba olina ebyo ebina influence nti akojja wange akola mu URA kakati nga tolina ebyo bina ojja kumalayo wiiki egi nga bagobye nekojja wajja kwetwalira nga munaye wanje okulembera amateeka 10 agafuga wano eyisooka mpisa ddiini gumiikiriza oba tebirina ng'odda mu kyalo olima naye ebyo ebina oba obirina kwezo esatu zomenye categories ojja kukola bulungi ne mu nnimiro mpisa ne mu kyalo mpisa era bugumiikiriza ojja genda olaba ettooke lya neiba nga libuulukusa ogenda olitemeyo empisa nga zikusiruusa ezo nnyinga ezo bwobanga oziina bwoti ng'oli mwana muto ensi ejja kwanguyira. Njagadde tutunuulire era omuvubuka ali ebweru eyo essaawa eno alowooza kangeze ku 226 alowooza okuvuganya oba okubaako waatuuka mu bukulembeze oba mu byobufuzi omuwa advice ki kwegatta ku bibiina byabufuzi oba bannabyabufuzi oba omugamba yeyongereyo asome omuvubuka ali eyo atulaba tekigaana kubeera nga bw'obanga olina ebyo ebiina byenkulaze n'otandika okweyagaliza okutali kubi 2026 okujja mu bintu esookera ddala walibadde ng'otwala obudde bwo ng'obeera mu bantu biki ebiruma abantu babuuzeeko nsonga ki eri mu bantu ekibabo by'omutwe kyolaba abakulembeze abaddewo nga tebakyogerako okyaba ndowooza buyinza okuba nga bubbi ng'enkiiko tezituula gwe oyinza okuba oli awo muvubuka muto tukira chairman ow'ekyalo mugamba chairman zebidala juzi bamenya ennyumba ye twagenza okulima ente yagu ne bakibula ne bagibba tufunewo olukiiko lwawamu ng'ogwo gagamba chairman tufunewo olukiiko lwawamu tufune endowooza z'abantu ogenda okulaba nti ekizibu kya wano kya bubbi obubbi tubunogeredde tya eddagala kakati gwe atali mukulembeze gwoyetedde chairman ekirowoozo chairman ayisa olukiiko mukyogeddemu n'oyo omukulembeze eyalondebwa abantu azze mu lukiiko olwo kakati bw'atuuka mu olukiiko we lutuula gw'omukwaba wawanika omukono beera n'ensonga zo nga 5 twogera ku nsonga y'okweteekateeka abantu bali awo bonna bakuŋŋaanye okuwulira ebyokwerinda by'ekyalo gwe omwana omuto oyimiridde nti bannaaye obuzibu esinga okubeera nabwo bwe butamanyagana neiba n'abeera ne neiba we naye nga tamumanyi mu security bagiyita neighborhood watch ng'ekiri ewa neiba gwe tomanyi kiriyo ensonga y'okubiri tweyagaliza bwana Tenwya mugagga Faiza omwavu abaana bwa Tenwya bajja kusoma abalenzi begomba omwana wa Faiza omuwala ataasoma yajja omuwasa famiye ya Tenwya ejja kuyingiramu atasomye singa Tenwya neiba we amwagalizaayo n'amuweezaayo kabasale kijja muyamba ne waba yagadde okuwasa awasa omuwala omuyivu oba okiyabando gwe omwana omuto gwoyeta ebirowoozo miki amagezi ago ekyokusatu nti bannaye ekizibu wano kyetulina mu kitundu amazzi tugajja wala naye nga tusobola okuseevinga okumala omwaka nsiba nayikondo awo n'obitematu omwana ono bwetunamusindika kugombolola ajja tuteeseza okyabando omwana ono alimu omulamu mwana wani oyo olujja 226 n'ebipande bakubisiza kubanga ensonga eziruma abantu olimu ku mpeke osobola ozanja mwana yasoma yamalako senior 4 engeri yamala senior 4 bwe tunamusindika kugomola ajja kweyongerayo kalawensi kanaafuna ajja kwesomesa
so abavubuka beteketeeke mwe batyo naye ng'ekikulembera mpisa nabugumiikiriza n'obuntu bulamu. Omuvubuka betegeteeke ayinza okutandikira awo example nga gye nkuwadde gye biwunzikira nga member parliament naye nga yatandika nga asaaga ate omukisa guba weeguli ogenda okulaba nga abamu emikisa tebakoze eki tebagikozesezza. Ate n'ekirala abakulembeze bonna gye bali tudde mu bantu abaatulonda, tudde mu bantu abaatulonda abalina kaadi ekubeezaayo be bantu bano ababulijjo. Kyogamba kansala nti obutadda mu bantu b'abalonda kiviiriddeko kakati enjawulo wakati w'abakulembeze n'abana abalonzi, kuba kati ennaku zino waliwo ebigambo ebiwulirwa abavubuka bamugobye ku mukolo simala bamukubye obucupa. Ekintu ekyo kati busiiwuufu bwa mpisa oba bano abakulembeze beeyisiza bubi tebakomyewo? Bintu bya mirundi ebiri. Esookera ddala abakulembeze abamu babalaba ku TV. Okyabandoozi ekitali kibi ekitali kibi naye balansinga beera ku TV ogendeyo neno oli afudde genda oziike genda mulumbe genda kakolo birthday genda ku mbaga labula ku batuuze bwafetera okuyitamu bakulembeze ng'obabongako olaba ng'ogenda obayitamu bwoti nyaguni mukulembeze waffe waali nga bakubuuya ebiriwo. Ekirala n'abalonzi abamu balinga nga bagifuula bizinesi ng'atambula bakulembeze okuva chairman 1 paka ku member parliament. Omwana wange neetaaga ebitabo ondala asasula liimu oyina asasula fiizi nga ye gwe mulimu. Kaakati abo naye abo batono ababikola batono naye abasinga obungi nze neebaza Katonda abantu b'Nakawamba wangaaliddemu naye chairman w'abavubuka nkulaga paka kati wendi. Kati gwe bwali chairman w'abavubuka tewasumbuyibwa nnyo abantu bano abaagala kuba chairman w'abavubuka tewali kasente? Ekirungi ate bali abalonzi bo baagala buli bwoyo. Ekirungi nasooka nensoma netumala senior 6 nenoonya ku mirimu negikola ki ng'ate nemidologera ku university nenoonya emirimu gigaana nengenda netaliko kuba amataffaali nenkuba amataffaali era ne bannonda nga kiyamaani wabakuba amataffaali luzira butabika mutungo mbuya nga nze kiyamaani wabakuba amataffaali ku ddaala eryo. Principal w'essomero kansala akuba amataffaali naye sinaba kubeera ngamba yakubako kisoboka n'ebifaananyi biina nga nkuba buloka 1000 ne banonaga kiyamaanyi wabakuba amataffaali era ngenda okwesimbawo ku bavubuka ne bagala tetujja kuwa balombe bakyafu nakuziza tujja kwogera ku byafaayo wakati wetuli okyabandooza tebajja kuba mukyafu nga ndi mulombe. Kansala omulambe akiikirira ekitundu ky'Ennakawa wano ku KCC nannyini ssomero gali yakuba amataffaali tugamba kirabika era naliwo abavubuka nga nakamalako emyaka egi nenkola nasale paka pisiri ng'okuba naye amataffaali era mu bulamu bwange naye simanyi nti waliyo bizinesi efuna okusinga amataffaali. Okyabandooza nenva mu mataffaali nenvuuka owabavubuka emyaka 5 nenva bavubuka emyaka 5 ninja ku kwero si wano emyaka 10 obukulembeze kyovuddala ngamba twafiirwa nnyo obutalangira Kyagulanyi naye nsobola okujja mu Ministry of Local Government naye suubi bweriri weraba ojayo emyaka 15 almost 2 gyemaze kwero si wano mba ntegeera ebintu manyi abavubuka manyi abakyala manyi abantu babulijjo manyi abakadde manyi enneeyisa y'abantu bonna awo kuba nagirwamu gamba wangaaliramu ate nenvaawo nembeera Nakawa ku division era nali Nakawa ku division nenfunira abavubuka nenfunira abataliko bulemu gurupu zaali 2 naye nga buli gurupu bagiwa $5,000 nga zonna zenakawa senza CDD senza CDD bazifuna gurupu 7 mwezi nga nzirobinga mu gavumenti ekyo bya gavumenti eya Museveni gavumenti gyesagala naye nga bano benkulembera sente bajja zikozesa. Kansala akadde katutambuddeko
de ejjuegulo gabadde matikira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ag'omulundi ogwasatu nakulabyeyo kansala abantu wabadde watya batukulisizeeyo ngo mubufunze ng'otulaga n'ekyabaddeyo amaliza njozayoza Ssaabasajja wa Buganda Ssaabasajja wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri okubeera nga tukulembedde bulungi nnyo Buganda ayi beene gunsinze natunuulidde omubiri olususu lwa beene lunanga lutemagananga mu Kenya neŋŋamba ndabe bannaddiini mwebale essaala ze mubadde musabira omuteregga alabika bulungi okusinza ku mbeera eyaliwo n'ebyali byogerwa mu butuufu byali bibi nnyo naye kye nalabye n'abantu ab'enjawulo abazze kuba omukolo gwabadde gw'amaanyi nina kyendabye mu Uganda nti abantu abasinga okwagalibwa wano mu Uganda Ssaabasajja namba emu amuddirira Kyagulanyi nalabye omukwano gulimu n'akatijjo gubalaga Kabaka enkuba yagenze neetonya ng'oyinaga nti Kabaka anandaba njagala enkuba epaka wenakya tebavudde mu nkuba so mbayozayoza abavudde kumpi n'ewala mwebale kujja kubeera nga mwazze okubuga okujja kumatikkira aga 30 era kyabadde byafaayo kubanga mu Afirika Kabaka Muwenda Mutebi yasinga okubeera nga afaayo nnyo okusomesa abantu ku siriimu era nawulidde nakati fiimu yabadde ku siriimu okusinga ekyokubiri n'endwadde endala nga nnalubiri n'endala ez'enjawulo nenkubiriza abantu abalala bonna gye muwangaalira mugezeeko okuba nga muzimba Obuganda mwagale Obuganda era mwagale ne Uganda n'eddiini zaffe twongere zikolaki ozaagala nozikulaakulanya abantu b'ennakawa mwenna mwebale bazze mu bungi nnyo mu lubiri mwebale nnyo mwebale eddala era tubasuubiza wabaddewo enfuufu nga nnyingi ku luguudo lwa Old Port Bell Road tugenda kulaba nga tugezaako kubanga luggwa mangu ate n'okuyiwamu amazzi mubeere nga temubonaabona erinnya asigadde Sibayiga Faizi Kibirige Road Councillor Nakawa kale toyanzege ababadde batulaba ku GTV programu yaffe Weezule tubeebaza nnyo nnyini ddala mukoze kyamaanyi nnyo twagala mwongere okubanga mwekuumira ku programu eno twongere okubalaga engeri omuvubuka gy'asobola okukyusaamu obulamu bwe kyekisobola okukolebwa omuvubuka ono okubaako enjawulo gy'akola mu nsi muno olwaleero basebo ne bannyabo mbadde ne kansala wa Nakawa 1 ku lukiiko lwa KCCA musajja aliko bye yeekoledde muwulidde agamba yakuba ku mataffaali we butuukidde leero kati ndowooza omuvubuka ono kirina gwali eyo kikirina okukulaga yakubako ku mataffaali okutuuka waali wano avudde wala akalulu baakabba emirundi 3 n'ogwokuna baali bakabbye naye tujja kuba tukomawo kansala tuddemu nate okumufuna kansala kati alina ssebe essomero era mukulembeze wa ssomero kansala baliyita batya Sauda Primary tujja kuba twongera okukwatagana ne kansala nange njagala kusiibulira wano Tenwya Wasswa ge gange mbagaliza ekiro ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh GTV for unity and development. GTV